Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa asabye bannayuganda okwongera okusaakazita okubakulembeze abaddukanya ensimbi ezibaweebwa mu nkola eya Parish Development Model okubalaga ensaasaanya n'embalirira ey'ensimbi ezibaweebwa okwewala obulyake. Museveni agambye nti singa abantu banasaakazita okubakulembeze baabwe ku bukiiko obuvunaanyizibwa ku nsimbi ezo omanyiddwa nga PDM Management Committee, ensimbi gavumenti zeebawa zigenda kukoma okubulankanyizibwa. Era alabudde bannabyabufuzi beewala okweyingiza mu nsonga ezikwata ku nsimbi ezo kubanga be bamu ku basinze okwekiika mu nteekateeka eyo. Okwogera bino omwami Yoweri Museveni abadde mu kisulo eky'obwa pulezidenti mu disitulikiti y'e Mubende yagenze okusomesa abaayo ku nsimbi za Parish Model n'okubabuulira obukulu bwazo. Kubanga twaleeta sente z'okuyamba abanaku be bali abamulonda kati kijja kitya nti ababbe basala ku bantu be bakiikirira esente n'asirika obusizi. Nalinda Museveni avudde Kampala nakasozi aliene bali okuba bivogera ku kigambo ekyo tolabaawo nti mulina waliwo bunafaawo naye nga bwekyogedde nga bwentuuse wano ngenda kuyingira mu lutalo nani kati abo bonna ngenda kubayinza mu kitimba kanzije nekeneye. President Museveni era alagidde abakulira ekitongole ekinoonyereza ku misango mu ggwanga ekya Internal Security Organization nga bano kino kitongole ekigesi okunoonyereza ku bufeere obwerimbise mu nsimbi za Parish Model mu bbendobendo ly'e Mubende era abanaazuulwanga abaazibulankanyizza bakwatibwe. Museveni ab'e Mubende era abasabye nti bongere okujjumbira ebyobulimi n'okubigattako omutindo banaaba baakukola amagoba agawera n'okusuubuzaako ebyamaguzi byabwe mu mawanga ag'ebweru. Anokoddeyo abasobola okukama amata n'okulima kasooli n'agamba nti Uganda yava mu kufulumya liita z'amata obukadde 2 buli mwaka mu mwaka 1989 era kaakano amata agafulumizibwa ebweru gali mu liita obukadde 5 mu emitwalo 3. But even PDM money, let alone can relax. For instance, you remember the boy in Chihini, in Yamarama. Oyomuvuko eriyo obali munsi alina gyebayita PDM restaurant bweyafuna sente yapangisa akafa akalungi yalina yali atundira emmere naye mu kibanda bakita ekibanda mu Buganda in the shed ati bweyafuna PDM money napangisa hoteli nyingi. So you can relax the gradual. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Besekezi Ssenyonyi n'abaka abalala ava mu Buganda bazzemu okutuuza akazito ku gavumenti okuddiza Buganda ebyayo by'ezzebanja ebbanga eriyise. Ng'asinziira mu lutuulo lwa Parliament olwaleero, Joel Ssenyonyi atadde ku nninga ssaabawolereza wa gavumenti Kirywa Kiwanuka annyonnyola ebivuddeko okukandaaliriza Buganda okusasulwa ensimbi z'ebanja gavumenti n'ebyobugagga byayo. Honourable Speaker, the debt that government owes to the Buganda Kingdom through these and other properties is 529.7 billion shillings. However, the chief government valuer has so far verified 160 billion shillings of this. But even this 160 billion shillings has not been paid to date, despite numerous reminders of the same. Mukwanukula ssaabawolereza wa gavumenti Kirywa Kiwanuka ategeezezza nti gavumenti ezzeeyogerezeganya n'Obwakabaka era okuwuliziganya tekuvangawo. One, I am fully seized with this matter because I chair that committee personally. So unless I hear from the people you speak of, whom I engage with regularly on these issues, I'd rather you leave that to us. Wabula Joel Ssenyonyi n'abaka okuli Godfrey Kayemba Solo, Helen Nakimuli n'abalala baweze nti bajja kukomya kubanja bintu bya Buganda okutuusa nga gavumenti etuukiriza ebiri mu ndagaano gye yakola. Ate Antony John atutunnyonnyola mu bulambulu kufa batuuse n'awoozabuuza mutuli mu kwogerezeganya ne Buganda ngera babadde bakola ne Antony John abaasooka babadde bakola tuli mu kwogerezeganya. Twagala gavumenti esse mu Ssaabasajja ekitiibwa, twagala gavumenti esse mu Bwakabaka ekitiibwa. We twogerera nga Buganda ebanja gavumenti obuwumbi obusoba mu 5. Chief Government Valuer sofa yakakiriza obuwumbi 1,600. Obulala bagamba bakyavaluinga n'ebirala naki nti kale
bw'oba kaakati wakkiriza 16 obuwumbi lwaki tobisasula kubanga mwaka ku mwaka mu bajeti tebiteekebwamu. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Taibu Abangirana naye akaanyiza n'abakaava mu Buganda ku nsonga eno wabula n'abagumya nti balina essuubi nti ensonga eno yakukolwako. Also, I've been involved on these matters, by the way. These matters of Uganda. I've been involved when it comes to their payments. I know a lot of discussions are going on. I hope we should meet at the center and we ensure we solve this issue. That's what is critical. Ministry ya Ssemateeka n'Obwenkanya erangiridde nti ekitongole ky'amakomera kirina fayiro z'abasibe 423 ezikwata ku bantu kooti y'amagye bye yali yasindika mu makomera nga kooti z'amagye tezinaggyibwawo. Minisita wa Ssemateeka n'Obwenkanya Norbert Mao asinzidde mu Parliament n'agamba nti ku fayiro zino Ssaabawabi wa gavumenti yafunye fayiro 45 okuva eri Ministry y'ebyokwerinda nga kaakano zakyekenneenya okusalawo kyazaako. Minisita Mao mu alipoota gyawadde Parliament ekwata ku bantu abaali bavunaanirwa mu kooti y'amagye. Kooti ensukulumu gye yasatulula ku ntandikwa y'omwaka guno agambye nti Ministry ye wabula ekyesanze mu kusoomoozebwa okukungaanya kalonda akwata ku bantu abaali bavunaanibwa emisango mu kooti y'amagye kubanga kooti z'amagye ziri mu bitundu by'eggwanga bingi. Minisita Norbert Mao era agambye nti n'ebizibiti eby'emisango egy'enjawulo byasaanawo ebirala byabula dda era nga kyekimu ku bikyasinze okalubiriza Ministry ye okuteekateeka fayiro z'emisango egyo okuweerezebwa eri woofiisi eya Ssaabawabi wa gavumenti. Committee, we have got division courts martial and then we have the court martial appeal court. Some of these courts are in the field. Mr. Speaker, let me share some of the challenges that we have faced and which have been reported. There are cases that had been substantially had and the exhibits had been handed over. Now, that means the exhibits are already in the courts. They have to be retrieved. Number 2, for some of the cases, the exhibits were perishable. Number 3, some of the offences were committed outside Uganda, Mr. Speaker. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwaka guno kooti ensukulumu yasalawo eggoye ku musango ogwawaabwa eyali omubaka wa Parliament owa Nakawa Michael Kabaziguluka era kooti n'esazaamu okuvunaanira abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye. Kooti eyo yasatulula kooti eyo ey'amagye nga n'eragira nti ne fayiro z'emisango gyonna eziri mu kooti ezo ziggyibweyo zitwalibwe mu kooti eziwozesa abantu ba bulijjo wabula nga n'okutuusa kaakano kino tekinnakolebwa bulambalamba. Nnaabagereka Sylvia Najinda alabudde ku bulwadde obw'emitwe obweyongera buli lukya mu bannayuganda n'asaba abakwatibwako bongere amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno. Nnaabagereka ategeezezza nti waliwo obwetaavu mu kulwanyisa ebiviirako abaana n'abantu abakulu okufuna endwadde ez'emitwe olw'okutaasa abantu bonna mu ggwanga. Kaweefube w'okuyamba ku bantu abalina endwadde ez'emitwe Nnaabagereka yamutandikako omwaka oguwedde 2024 bwe yategeka ekyeggulo ekyatumibwa Queen's Ball ekyokusonderamu ensimbi ez'okudduukirira abalina obuzibu ku mitwe. Okwogera bino Nnaabagereka asinzidde ku ddwaliro e Butabika bw'abadde akyalidde ku bantu abalina obuzibu obw'emitwe mu ddwaliro eryo n'asaba abantu obutabeesamba wabula babayambe mu bwangu okutereeza embeera y'obulamu bwabwe kubanga bakyasobola okuddamu okubeera abantu abalamu. It is a priority that we all understand so well because if one is not mentally healthy, then they can't do anything else, as the Executive Director just explained. So I think it is a priority that we should all put on top of our lists, whether we are at home, in schools, in hospitals, in any kind of setting. We should make sure that people around us who may need the support, the help, can get that support. Look out for each other and also those who are being affected to find at least 1 or 2 people they can confine in and talk to about their situation so that they can get the help they need.
N'abagereka mu ngeri emu ategeezezza nti abantu bangi abakosebwa mu bwongo olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyazinda ensi yonna kwe kusalawo okuteeka amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno ng'akwataganye ne bannamikago. Today's visit is also part of our ongoing advocacy in the lead-up to the Queen's Ball 2025, which will be held under the theme Healing Minds. Last year's Queen's Ball, which was the first, was also dedicated to mental health. And we really hope to continue doing this throughout, as long as we can, within the fund. Through this initiative and others, we aim to transform perceptions, dismantle stigma, and mobilize resources necessary to promote mental health awareness and support. Abaddukanya eddwaliro ly'e Butabika bakwasizza Nnaabagereka engula emusiima olw'amaanyi g'atadde mu kaweefube w'okulwanyisa endwadde ez'emitwe. Dr. Juliet Nakku akulira eddwaliro eryo yeebazizza Nnaabagereka olw'okufaayo ku bantu omuli okubabangula ku bintu bingi era n'okulwanyisa endwadde. Gwe mulundi ogubadde gusoose okulaba nga Nnaabagereka akyalira Butabika Hospital. Nnaabagereka alina omulamwa gwa mental health mu nkola ye omwaka guno. Kati omulamwa ogwo gwatusanyusa nnyo ne tumusaba ajje atukyalireko era azze olwaleero nga zze yeerabireko ye nga ye kiki ekigenda mu maaso wano, emirimu gye tukola tugikola tutya era tulina mbeera ki na buzibu ki mu mirimu egyo. Maama Nnaabagereka azze n'atuleeterayo ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna nga tannagobwa ku ttaka lye ateekeddwa okuweebwa ebiwandiiko bya mirundi ena nga munnamateeka James Nkubi bw'annyonnyola. Mu Uganda amateeka gaffe tegakkiriza eviction oba demolition okumenya amayumba oba ogoba abantu ku ttaka okubeerawo nga ssaawa 2 ez'okumakya tezinnawera ate obutasussa ssaawa 12 era tewalina kubaawo eviction yonna egenda mu maaso ku lunaku olwa weekend okuva ku Saturday olw'omukaaga n'olunaku olwa Sunday oba kooti za Uganda nga ziri mu luwummula oba ku lunaku olw'okuwummula public holiday. Enkizo ya kino kwe kulaba nga nti abantu tebagobebwa mu matumbi budde nga tebalina bwekyusizo na wawaakudda oba tebagobebwa mu budde obwo nga ebintu ebimu n'okuba nga biba tebisobola kuba nga birabibwa. Ekibiina ekitaba bannamateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society kivumiridde nnyo ensala ya kooti enkulu eyammye Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obed Lutale akakalu ka kooti nga bagamba nti ensonga ezaweereddwa kooti tezimatiza era zimenya ne ssemateeka. Ng'ayogerera mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuzibwa buli wiiki ku kitebe kya Uganda Law Society, omuwanika wa bannamateeka Arthur Isiko anenyezza nnyo omulamuzi Rosette Kania yaguli mitambo n'agamba nti ensonga ze yeekwatirira zaali za mu nguuba era tezaamatiza bannamateeka n'abantu zaayongera okwoleka n'ekyekubiira. Arthur Isiko ategeezezza nti omulamuzi Rosette Kania yalemu okuleeta obujulizi obulaga nti singa Dr. Kizza Besigye ayimbula akakalu ka kooti alina engeri gy'ayinza okutaataaganyamu okunoonyereza okugenda mu maaso. Isika ategeezezza nti kooti okumma omuntu akakalu kiteekeddwa okukolebwa nga waliwo obujulizi obuleeteddwa era nga bwasimba ddala nga bwesigamiziddwa ne ku mateeka agafuga eggwanga lino so si kuteebereza buteebereza. Kooti engeri gye yasalawo mu mbeera ezitagoberera amateeka. Amateeka gagamba nti singa omuntu aba atuukiriza obuwaayiro
bumuweesa beyiro then kooti kiba kigikakatako okuwa omuntu oyo beyiro naye kyatonyamiza nti omulamuzi ate yavaayo n'agamba nti ate asuubikiriza nti abantu bano singa babata bagenda kubanga batataganya okunoonyereza kw'omusango ogwali gubavunaana so fenga bannamateeka tugamba nti kooti weba ekolawo okusalawo kwayo terina kubanga eteebereza buteebereza erina okubanga eyogera kubanga esalawo esinziira ku mateeka ekintu kyonna ekitali mu mateeka kiba kinyigiriza omuntu kiba kinyigiriza eddembe ly'omuntu. Bw'atyo Isiko era awabudde abalamuzi n'abakulu bonna Musiga Eddamuzi okussa ekitiibwa mu mateeka era bw'atyo awabudde bannamateeka ba Besigye ne Lutale okujulira okuwakanya ensala ya kooti enkulu ku musango ogwo. Ye munnamateeka omugundiivu Henry Kunya abadde omugenyi ow'enjawulo mu lukuŋŋaana luno lw'abannamawulire ategeezezza nti weetaaga okuddamu okubaawo okwetegereza obukwakulizo obweebwa omuntu ng'anaayimbula akakalu ka kooti era n'avumirira nnyo n'okukandaalirira okususse mu kooti ng'omuntu asabye okumuyimbula akakalu kaayo. Dr. Kiza Besigye ne Haji Obedi Lutale n'omujaasi wa UPDF Captain Dennis Owola beboka abavunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe era nga bano basuubira okudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno okuwulira okunoonyereza we kutuuse. Na buli kati gavumenti ya Uganda tennamanya muwendo gwa nsimbi omutuufu gwe yakataasa okuva lwe yagatta ebitongole byayo byalumiriza nti byali bikola emirimu egifaanaganira ddala nga bwe yasuubiza. Omwaka oguwedde gavumenti yasaba Paalamenti okugatta ebitongole byayo ebyenjawulo okuli ekitongole ekyali kivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi Uganda Coffee Development Authority, ekitongole ekyali kivunaanyizibwa ku mutindo gw'amata Dairy Development Authority, ekyali kivunaanyizibwa ku mutindo gwa pamba Cotton Development Authority, ekya Nadizi, UNRA n'ebirala. Mu mbeera eno gavumenti yagamba nti yali yakutaasa obuwumbi obusukka mu 7 okuyita mu kukendeeza ku nsimbi ezaali zisaasaanyizibwa ku bakozi b'ebitongole ebyo gavumenti byalumiriza nti byali bikola emirimu egifaanagana. Wabula olwaleero minisita ombeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi yeewuunyisiza Paalamenti bw'ategeezezza nti omuwendo gw'ensimbi omutuufu gavumenti gwe yakafissa okuva lwe yagatta ebitongole ebyo tannagumanya. Minisita Musaasizi agambye nti omuwendo ogwo gavumenti esuubira okugumanya omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga gutandise naye mu kiseera kino tennagumanya wadde ekitongole newankubadde ng'ebitongole byaggyibwawo dda. Speaker, from the financing side, we would prefer to report at the year end. That is when we can be able to tell how much we have collected, how much we have spent, and whether there is the favorable variance or the unfavorable variance. I want to beg the indulgence of this House that after 30th of June, I report on the financial statements and we shall be able to analyze them and we will be able to tell whether we have saved or not. Kinajjukirwa nti okuva gavumenti lwe yajjawo ebitongole bino abamu ku baali abakozi mu bitongole ebyo bazze balaalika gavumenti okugikuba mu mbuga z'amateeka olw'obutabasasula nsimbi ze baalina okufuna ate nga yabasalako dda ku mirimu. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Amawulire g'ebye Dr. Kintu Faizo agamba nti okugema abaana omusujja gw'ensiri kibataasa endwadde endala nnyingi kwe kusaba abazadde okujjumbira kaweefube ono w'okutaasa abaana. Okugema abaana omusujja gw'ensiri kirungi kubanga kibatangira okukwatibwa omusujja gw'ensiri okusingira ddala mu baana abali wansi w'emyaka 5. Nkubiriza abazadde okutwala abaana baffe babageme omusujja gw'ensiri okutandikira ddala ku myezi 6, ku myezi 7, ku myezi 8, then nga wayiseewo omwaka gumu n'emyezi 8. Doozi ziri 4. Tutwale abaana
mu malwaliro babageme eddagala lya bwereere.